Poliisi mu Kampala n'Emiryano ekutte abantu basatu abagambibwa nti be babadde mu lukwe olw'okutema abantu ebijjambiya mu bitundu by'ensangi n'emiriraano. Abatuuze b'ensangi Kyengera, Buddo, Kitemu, Namagoma, Nakitokolo, Nabbingo n'ebirala ennaku eziyise badde basula ku Tebuukyo olw'ab'ebijjambiya abadde bakubanga emisu mu bitundu ebyo. Abakwatiddwa bateeberezebwa nti be babadde bakulembeddemu olukwe nga kuliko Niwagaba Shaban, Tulinaawe Eddie ne Kawaki Suleiman nga bakwatiddwa poliisi y'ensangi ekulembeddwa mu DPS w'ekitundu ekyo. Poliisi egambye nti Niwagaba ne Tulinaawe baakuvunaanibwa ogw'obutemu, obubbi, so nga Kawaki yagenda kuggulwako gwa kusangibwa na bibbe. Omuvugizi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango agambye basuubira okutwala bano mu kkooti akadde konna. Poliisi esobodde okugenda mu kkali ya Kawaki Sulaiman ne bakola saaki ne bagiyaza. Okugiyaza basobodde okusanga n'okuzuula simu nnyingi mpitirivu gye babadde babbye ate ne bamuleetera n'agula ate abadde agitunda. Ye abadde alina dduuka wano mu Kampala wakati. Poliisi gyo yazize edduuka eryo ne yaza. Kati okukwata kw'aba bano kiraga nti group oba ekibinja ky'abatulugunya abantu mu bitundu bya nsangi bodde okugirwanyisa. Ebyo nga bikyali bityo gibadde Miranga na Biwoobe mu zooni ya Binyonyi mu Nnyendo mu kibuga Masaka. Omukazi abadde ayanika engoye ku waaya ng'aweese omwana we w'emyezi 7 ku mugongo bw'alinnye ku kinnya kya kazambi ne kibumbulukuka n'agwamu n'omwana we bombiri ne bafiiramu. Afudde Nasaka Hawa abadde atemera mu gy'obukulu nga 3 ng'ono kigambibwa nti abadde ayoza engoye n'omwana ku mugongo wabula bw'agenza okwanika ku waaya n'alinnya ku kinnya kya kazambi kino n'ekibumbulukuka n'agwamu. Omwogezi wa poliisi mu Bendo Bendiri Masaka Twakasirye asaasidde ab'enganda z'omugenzi ono n'omwana we n'alabula bannyini bizimbe ku binnya eby'obulabe ng'ebyo. Poliisi yaffe Nzinyamoto nga evunaanyizibwa okunnyulula abantu nga bano oba mu mbeera bwe ziti, naye etuukiddemu yesobodde okukolagana n'abatuuze ne bajjayo abagenzi bano era ne batwalibwa mu ggwanika ekkulu e Masaka okukolebwako postmortem. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye okunoonyeza kukyagenda mu maaso okutegeera ddala obuvu bw'ensonga eno. Ebibiina by'ebyobufuzi ebiri mu mukago gwa Ipod nga byakola endagaano ebifuula bimmembe ebijjuvu kitegerekese nti byakufuna ensimbi obumbi 27 mu nkola ey'okugabana ekyenkanyi ng'etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organization Act bwe liragira. Ennyingo ey'ekkumirenya akatundu aneba eragira gavumenti buli kisanja okuwa ebibiina by'obufuzi byonna ebirina abaka mu paalamenti ensimbi ez'okugabana ekyenkanyi kibisobozese okuddukanya ebyobufuzi mu kiseera ekyakalulu. Wabula okuva etteeka lwe lyakolebwa mu 2005 ennyingo eyo ebadde teteekebwanga mu nkola okutuuka jjo ly'abalamu olukiiko lw'abakulembeze ab'ebibiina ebiri mu Ipod oluyitibwa Ipod Summit lwe lyasazeewo ku nsonga eyo. Ipod Summit yasazeewo nti embalira ennyongereza eteekebweteekebwa ebibiina by'obufuzi okuli ekya NRM, UPC, JEMA, PPP, FDC ne DP nti biweebwa ensimbi mu mwaka gw'ekisanja kino ogusembayo mu nkola ey'ekyenkanyi. Ensonda zisunywizaako Kyabasa nti ebbaluwa eziteekateeka ensimbi zino obumbi 27 zitambula bulungi nnyo era ensonga zino ziri ku mmeeza y'omutesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi avunaanyizibwa ku ggwanika ly'eggwanga okulaba nti akadde konna ensimbi ezifulumizibwa mu bwangu ddala olwonnezibwa ebibiina by'obufuzi. Ku bumbi 27 ezigenda okuweebwa ebibiina by'obufuzi okugabana mu nkola ey'ekyenkanyi kitegerekese nti buli kibiina okuli NRM, DP, FDC, JEMA, PPP ne UPC buli kimu kigenda kugabana akavangata ka bumbi 4.5. Mu mbeera y'emu ensonda zitusonyizaako Kyabasa Radio ya Kabaka ti ekibiina kya National Unity Platform engeri gye tanneegatta ku mukago gw'omubujjuvu nti tekigenda kuweebwa yadde omune gwa siringi. Ensimbi zino obumbi 27 zigenda kwegatta ku ezo obumbi 45 gavumenti zeewa ebibiina buli mwaka gw'ebyensimbi nga zigabanyizibwa okusinziira ku muwendo gw'ababaka buli kibiina gwe kirina mu paalamenti.
Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Shockmail. Omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Shockmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Shockmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Singa bakubbako ebintu byo n'ojjoyisa ekirango ekisendasenda ababibbye babikomyewo obeera ozizza omusango nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Omuntu yenna wababbiddwako ebintu bye omuntu oyo n'akola okulanga ku mikutu gy'amawulire oba eri public oba abantu mu kitundu waali nti yabbiddwako ebintu bye era n'akozesa ebigambo nti omuntu yabbye ebintu byange abizze sigenda mukwatako sigenda kumusiba era nja kumuwa n'ekirabo omuntu oyo mu mateeka mu kawaayiro namba 16 k'etteeka lya Penal Code Act tekikkirizibwa era singa kikolebwa omuntu yenna n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka ne gumukka mu vi kooti ebejja kumusiba omwaka mulamba. Ebitongole by'obwannakyewa ebitakabanira eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okulya emmere bitadde gavumenti ku nninga eteekewo enkola ennungamu esobole okulambika bannansi ku mmere erimwa n'engeri gy'eba erimwamu. Ebitongole bino birabudde ku njala kiryankondo erekedde okuluma bannansi naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyerekera okulonda kwa bonna okwa 2026 ng'enjala bagambye nti yakusibuka ku bannansi abasazeewo kutambuliranga ku bannabyabufuzi omuyeeyo ogwo kyokka n'abo abeeyiwa mu nkuŋŋaana n'essubi olw'okufunayo kasente olwo ebyokulima ne babiviirako ddala. Okunoonyereza okuzza ekkolebwa bannakyewa bano omuli aba Food Rights Alliance, Civil Society Budget Advocacy Group, Siatini Uganda ne Kefrot n'ebirala bakizudde nti buli kiseera ky'okunoonya akalulu bwe kituuka bannansi balumbibwa enjala g'omuwadde akatebe nga kwotadde n'okuli nga twatadde n'emiwendo gy'emmere okulinnya n'ebintu ebyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu nsisinkano ebadde ku kitebe kya Food Rights Alliance e Mengo bannakyewa bano basabye gavumenti ebeeko kyekola ku kutegekera bannansi embeera ennungi baleme okulumbibwa ng'enjala. Agnes Kirabo akulira Food Rights Alliance alabudde nti singa bannansi tebeesonyiwe bannabyabufuzi abo be batambulirako omuyeye ne beerimira emmere yaabwe bamala eggwanga lyolekedde akatyabaga kennyini. Tujjukiza bannayuganda nti oluvannyuma lwa 2016 enjala yatuuba ng'eggwanga lyonna abantu obukadde 10,900 n'ezigwamu awo baali beeryankuta bwe twayingira okulonda kwa 2021 enjala n'etuuba wano era bannaffe mu bitundu by'omambuka eno n'okudda e Karamojja twategeezebwa nti bannaffe baali enkuyege ne bafumba ebikoola by'emiti ne balya ebintu ebyali bifaanana ng'ekyogero. Leero luno tubategeeza mu Augusito wa 2025 abantu obukadde nga 3 mu Uganda wano b'ebyokulya baabivaako kakati abo balumye n'okulonda tekunnaba kutuukawo. Agnes Kirabo asabye gavumenti efuna akaseera etegeeza bannansi bwe beeyimiridde ku bungi bw'emmere munda mu ggwanga ne byetaagisa bannansi okuba n'emmere emala nga bwe guli mu mawanga amalala. Nambiru Christine omukungu wa Sisbag agambye nti emiwendo gy'emmere egitandise okulinnya gyandibeera omuzisiko omunene nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga bino n'asaba bannansi beetegeke ekimala. Tulaba mu bino ebiseera bye tulimu nti tuyingidde akaseera k'enkuba okutonnya ennyo. Emiwendo gy'emmere tukimanyi nti nno mu ggwanga muno inflation oba kye twandiise okunaabuuka kw'ebyensimbi kuli driven by food prices. Ti bwe tuba ne tulina supply ya mmere bulungi mu ggwanga emiwendo gitera okwambuka waggulu era ssaawa zino eno giri waggulu mu kkobo oba otunuulidde report Ministry of Finance gye yakafulumya eraga nti tuli ku 7.6%. Lawrence Kanakulya asabye abalimi bateeke ennyo essira kulima emmere erwa mu ttaka ate ng'egumira embeera y'obudde. Gye tugenda nga bannaffe bwe boogedde si wangu. Kituufu tusuubira enjala okutuluma singa tetwetereeza. Wabula abagenda okutuyamba ennyo balimi. Era wano we tusabira abalimi tubeegayiridde akaseera ke tugenda mu kazibu bambi mulime emmere. Tusaba mulime emmere emala
tusaba mulime emmere esobola okuterekebwa ekiseera ekinene. Tusaba mwongere omutindo ku mmere gye tulima. Omulabirizi wa Central Busoga Right Reverend Patrick Wakula wanjagidde abakristaayo n'abantu bonna Mukama be yazika ku nsimbi bamukwatireko amalirize okuzimba lutikko y'obulabirizi obw'Iganga. Mu kwogerako ne bannamawulire, omulabirizi oyo Wakula agambye nti omulimu gutambudde naye bakyetaagayo ensimbi obukadde obusoba mu 300 okugumaliriza obulungi kw'otadde n'okusereka. Omulabirizi agambye nti baagala okulaba nti basabira mu kanisa yaabwe mu nnaku enkulu nga zituuse naddala olwa Ssekukkulu n'okumalako omwaka. Saba abakristaayo baffe nti tutawageza emiliyoni 5.3 kitegeeza nti omulimu gukaaliwo. Nenda okubiriza abakristaayo baffe abali e Kampala, abali e Idenda, abakozi mu bitongole bya gavumenti, ba permanent secretaries, abakristaayo baffe aba buliido, twenda kitubanza okutaawa olunaku olundi olw'okwesonda mu emiliyoni 3. Asiimye abazziba waayo n'okudduukirira omulimu gwa Mukama guno ogw'okuzimba yeekaalu. Mu ngeri emu Eklezia Katolika etandise omwezi ogw'okusabira abo abaafa era omusumba w'essaza ly'e Masaka Kitaffe Severus Jumba akubiriza abakkiriza okulowooza ku bulamu oluvannyuma lw'ensi eno ebawoomera okukamala. Mubaka bw'atisse Pastoral Coordinator w'essaza lino Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda agambye nti abantu okutwaliramu abasinga obulamu babutwala nga obutasobola kuggwaawo olubeerera ekintu ekikyamu ennyo. Father Kaganda mu nsisinkano ne bannamasaka abakolera mu Kampala ku Bishop Dung Memorial Gardens Nsambya akubiriza abantu ba Katonda naddala abali mu kibuga okulowoozanga ku gye bava ne gye basibuka ne gye banaabaziika baleme kuswala nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Okuyoyota ebijaawo wetuziika bannange ensonga eno etuswaza nnyo naddala ffe ababeera eno mu kibuga. Ogenda n'olabika nti eno oli muntu w'amaanyi nate naye ate bameka abagenda okuziikibwa eno mu kibuga. Abasinga bajja kutukomyawo eyo ebuyamba n'ewalala mu kyalo naye ne tubeera eno mu kibuga ne tutalowooza wa gye tuvudde.